Siraje Lubwanga. Ekintu kino oli mu kukiŋŋamba tekinnanviirayo. Njagala kumpa biki ebikyuse 2021 emigga egyakubwa Kyagulanyi wano eruuka musajja wattu mu kamotoka we baamutera mu kamotoka gwe kumanya luno oluguudo lwendi mu kulaajanira bakole olw'Ebudonde Busoga eyo oluguudo lw'Ebudonde lumaze ebbanga ddene sere lukolebwa naye bwe baali bakuba Kyagulanyi kyavaako n'okwekalakaasa seemeekalakaasa wano mu kibuga Kampala kuwamanya 2022 n'asimattuka Kyagulanyi ne yeewandiisa fast forward mbimu mbiddusa n'agenda mu Arua ne bakuba emmotoka ye ne batta ne muki ne driver we ye Kawuma ne bavaawo n'agenda e Masaka ne bakuba yali ow'amawulire we Sharifu paka kati musajja wattu akyayambala helmet naye bw'avaayo eyo ne bamukuba emigga egitalinayo nawe ng'ava mu kwewandiisa wano ekyambogo 2021 yalinga 2020 kulonda kwa 2021 n'aduuka n'okukola press conference okwogerako eri abawagizi be ab'amawulire naki nga talaba awulira buki buwulirizi mbalaba mbalengera sibalaba muli bangi nnyo naye buno bubaka mubukole ki mu butwale bw'opima ekyaliwo mu 2021 abantu tebadduka abantu tebaavaawo bwali mbeera nti kale abamu waliwo abaasibwa paka ku ekisanja bwe kijja kiggwako this time round kiki ekikyuse ennyo ekikyuse ennyo ye driver w'embooko ng'otegeeza ki President Museveni yali mukubya byayi abantu oluusi bamuyitako n'abanenya naye aliwo kati akulaga nti nze nkukubya naye nakugamba nakuteeka ne ku kamera timumulaba gwe yakwasa okukwata abantu okukuba embooko ani oyo kiki kyabaawo mu kulonda okujja okuwedde 2025 CDF yagamba nti w'omala okulonda dda waka CDF General Muhoozi akalulu bajja kakubuulira okubuulira amawulire oba ebirango okola kagenda kuba free and fair okugamba nti owangudde oba bakuwangudde ddayo waka okole ki olindirire ebyaddirira awo walaba enkwata walaba president weyagaa kino ekisanja no sleep kati bw'oba oyagala kwebaka weebake oba oyagala kuzuukuka kola ki ne bakulagako example gundi agonze Matembe ne mukazi we teyamanya nti bamukutte bawe teyamanya kundi mukyalo bamukutte mukazi yabalaba n'alinnyo ekikomera ng'alowooza bali munda mukka agenda okutuuka ebweru nga naye bamusenye kyatwala ennaku 5 okumanya nti atuuse egindi president n'alaba Matembe ku TV yeeraliikirira mukwano gwange nga bamuyisizza bubi nga bamukwatiridde eno nene yagamba nti nasse ekikkowe bwe namulaba akawungeezi ng'ali mu ndonga paka kini nga nti olabika bamukubisiza byayi kati president naye ng'ali ku TV nga Siraaji alaba bigenda muki akunyumiza bunyumiza era nakugamba nti nze ebyo ebyokutulugunya abantu sibikola ki sibiwagula sibye ebyatulwanya kati omugamba kyo kati kiki ekyakyusa omwana ekipya kyokka kye baakoze ku yasembyeyo muwanga olwokukwata olwokubiri tewali yamutadde ku kamera social media zaleeta nti omutego gukubye ebiki naye ng'olaba ali mu suuti etukula tekuli yadde omusaayi naye yavaayo naga nti akawanga baakaasizza tekuli omutwe tekuli ekyo kyekuyigiriza omanyi bw'otayiga lumu nagamba Ssemujju ti omusajja oyo gw'olwana naye muzibu nnyo asomera n'ekisenge aliwa baali ne Mabikke nga bali ku bwa meya Lukwago ng'awagirwa
Ssemujju nga ne candidate gundi Mabike candidate n'amusindikira eggaali zino mbi nnyo kyovola za ziruddewo kapiteni wa villa yes zaalwawo dda zatenka nnyo awo nga poliisi ewa abantu emiini kuva ku CPS ne bakkirira wansi omwava basobi n'eggaali bwe tutazirwaneko zijja kuvaawo kati Mabike n'asindika eggaali ku CBS gundi kwe yali yali lukwako oba ŋŋanda yali ŋŋanda nga awalabula nnyo Mabike bwe yafuluma baamutwala emisinde eggaali yamuyitamu ne bamulemesa n'okukyama ku poliisi egindi odi Kampala ng'ava ku CBS yeekubira enduulu na wano tojja kuyitawo driver n'avugawo bamukwatira eno ku LDC ne bamuzingako era eggaali ng'emulina emukuba eggaali lubi nnyo bamala omukuba ne basuulamu n'obuveera bw'omwenge guno gwe bawera poliisi egenda okujja nga nti abadde atamidde mu influence naye nga driver musiraamu ne Ssemujju musiraamu nnyo kati eyo gaali kati nga toyinza kuzzaayo Ssemujju ku topiki y'emu ku CBS kati nakino yakiyizeemu naye yagambye yakiyize leeti omwana si buli mwana nti akwatirawo naye bw'atandika okulaba ekizampo nnyingi amala n'akwata Ssemujju y'omu ku baakutte agamba siri lwakudda kati ate eno nsobola okubeeraweerako n'enjogera bye njagala naye wali baadde bajja kunteeka mu basement nga munywanyi wange Lukwago tukitwale nti gavumenti mu kiseera kino teyagala fair competition agivuganya obeera mu kaseera kazibu nnyo kakazigizige essaawa eno tegyagalangako anti ngamba kati essaawa eno nti we bakumanyirako nti ogivuganya omutwe tekuli waliwo envuganya kubanze ku ground sikiryangu ku ground sikira kati omusajja wange ow'Olusuni yani amukwatako ati kyendi mu kubuuza naye waliwo liida omu oba kibiina ki naye yali bweru ku buno obutono obwatondebwawo juzi so buli muntu alaba nga obulamu bwe buli mu katyabaga asobola okwetegula asobola okusirika gwe kuchola olaba ku balooya abataano bawolereza ataano teriyo bavaayo nti ffe wetuli eyavaayo juzi n'agendako ebweru ne bamuteekako ekisangatoni geno nti yali contempt of court yayogera ebintu ebiyingira mu musango gwa Besigye yasazeewo naye butadde naye yaguduseewo taliiwo ali Bulaaya takomawo simanyi nsi gy'alimu ne taliiwo abasajja oba tebalina kye bagamba abantu nga babasuubiza ebintu bingi nga Museveni ku nkola ye ku nfuga ye kuba waliwo yangambye nulini abasajja abo balaba mamu abadduse lwakuba basuubiza abantu ebintu bingi kati Ssemujju yasuubiza abantu kye bagamba Ssemujju tali tabadde MP yagwa teri MP yadduse Winnie si MP ne boolaba abadduka abweru tewali MP ne Lukwago ne bwe yanduse baga nti naye yagwa ndowooza yadduse nga alaba bikoze eki naye ye teyadduse yasazeewo okubeera ng'akola ki tusuubire ekyomukinaana nti nabana abasajja bandi babagenze kukola buyeekera basinziireeyo tebannakwatagana ku nsonga eyo buli omu akyataasa bulamu obudde bwabwe obunaatuuka bajja tuwulira kubanga nga bagenze nnyo okugenda kuba kyagenda bayinza kukola ki bagenze kufuna byeyo balina kye basobola okukola Sejjusa bwe yagenda yaleka statement enkambwe wano yesibisaawo ne monitor era bwe yatuukayo n'atekawo n'ekibiina ng'ayagala kudda na mirembe oba na mmungu Abamerika n'Abangereza ne bagamba Museveni musajja atugamba ayagala kulwana naye ntalo tuzikooye mu Afirika ekimuzza kudda waka ofiirwa ki musajja bajja n'aba mu mirembe ki n'asindika wano abantu bajja ebisawo bya ssente babijja na Lweiso byakwata ne babaako basatu ne bagenda bateesa enteesa nga ziizo Sejjusa n'aŋŋamba nkomawo ndi mutaka muninde komawo mu nnaku bwe ziti
CDF eyakawumula ngati eyakawumula obw'amagye yali Katumba Wamala nganti we tugenda musiba n'ebisunzu tubisuula nkujjukira wamuswaza kumutta bussi manyi kati akuta kijagala okubuuza ate mukwano gwange kirekawa democracy wa Museveni abaddewa anti njagala balekawo aliruddawo ngamba ya democracy mu Uganda abaddewo abantu nga bavuganya ne bawangula Lukwago abadde meya emyaka gyonna kati democracy agenda n'ebintu bingi democracy agenda n'enfuga esa eddembe ly'obuntu kati bw'olaba akulira eddembe ly'obuntu nga naye bamuyisaamu eggaali naga n'ebintu mbisuddewo gwe togenda beerawo naye nga bakolagana nabo bamaze kuva mu 2025 mwezi gwakumeka tebatuulaga kuyamba ku bantu ku ddembe ly'abuntu kakati tulinawo ate abasamaliya abavuddeyo okukwata engabo n'ebendera ya President Museveni kulwanyisa enguzi kuliko minisita w'enguudo kuliko Balamu owa local government kuliko n'omumyuka we abo negundi nani w'enguudo yes babadde bakakolako katono ne batandika okukubagana ki Uganda kyegenda okubafunamu abo babiri abantu babasibye babakutusebe era kati abantu badduka n'okudduka okulaba nga balima enguudo bakola batya nammeere n'avaayo n'atandika okukuba ebituli mu mukama we yasooka mukubamu nga bakutte omuntu eyali akoze eyalidde sente za PDM Kasolo n'akuba essimu ewa Balamu namuga tuno mute tuwange akwata wakyo jupya wa microfinance namena aganti tutadze wano kusaaga eri yonna obweda tolina gwosonyiwa ono osonyiwa ono muleke sonyiwa nawe wandisika nkube niwavaya agamba nti gwe nammere wabba sente zange ezendokwa olina aganti mukakafu buli sente tewaziraba nga zijjidde mu kisawo miliyoni zalinya na boda 2 ku cash kati nammere atandise okujja ne version empya nti oyo gwe mulaba asindika abantu ne bagenda gyagenda okugenda ne balabamu abantu babalabemu baleme kubatulugunya nga balala tewali amanyi oba kituufu oba si kituufu naye ekituufu kiri nti batandise okwerumamu era agamba nti ebidongo bye mulaba byateka ku stage wali akyali mu bidongo bye byedda buli kidongo wagenda kikubira emitwalo 4 olunaku okwogerera wako milioni 4 milioni 4 mitwalo 4 milioni 4 milioni 4 buli lunaku kakati ekyo bwe kibanga kiri bwe kityo yaga kati oyo anoonya kufuna bano ali ku project oli yabuuza noona agamba naawe taata wa ine kibantu kyafuna mu kyalo soka tukimujjeko numba nkulumbe kwalo ne yankubide naga nange nzija wa nammere Balamu yasule wange kamwocha natasasule emyaka 3 banna Uganda kakati ate gobalopera akyali mu kooti kubba kalulu tewali amanyi musango gye gunaggwe nga n'abagala omusimbako omuntu batandise okukumamu omuliro nawulidde Saara waliwo omukyala jamuta Saara waliwo oba bali babiri waliwo muwala wa Maria Flo nanyini Maria Flo wagundi wa Brevard wa Brevard Saara kiyimba bannamasakambu bagamba ati oyo ate yabajja Museveni agenda kubeera kati oyogedde ku oyo nendaba n'omukyala wa ONC Hajjati Hadija Namyala ku bintu byakoze ndowooza obirabye kuddiza abantu bakolera biki balwana oli ne mwene ali mundoza akola gwe bakuba ali ne mu skilling of course bino ebya skilling baade n'ebizindaalo wano bayagadde okuwa abantu okusoma skilling abantu baze emitwalo tumanye emitwalo 2 bafuteko 3-5 Hadija Namyala bwe yazze okulonda abantu yanonye 3-5 bantu baze emitwalo emeka 2 bafuteko 3-5 bagenda kusomera emyezi 6 banenda muwongo twabazimbirawo community hall waliwo center nawala mu Kampala 3 mwaga ngaba baba wa breakfast ne lunch
naye aba UPE tebabawa kati bano bagala bafune ngatto simanyi kukola ki bintu biringa bina byagenda okugukamu ebyo biwagira ebyaki skilling birungi kubanga Museveni yalemwa UPE okuginoza kati empulunguse zaayamba bw'abaako kyayambye wano birungi nalabyawo nawuliddeawo oluvuvumo lwa Dija Namyalo ne ŋŋamba omukazi Namyalo tebatandise leero kumulwanya bannayi balwanya omukazi kubanga Museveni yateekawo NRM headquarter nga Kiwowongole esente azitwala Kyambogo eri bafunye sente nabo nno mukusa eri headquarter bakoze eki bakola ki ndaga ekiri tangebo kibakoze ngono mu tangebo kikyotegeeza nti kino kirabikako Namyalo atutte esente naziteeka Katwe n'ateekamu ebikola n'abagabira n'akola ki n'abagamba nti mukole Namyalo ati atutte Katwe abawadde president abawadde mukole kino president kyafuna buli wagenda abekatanga walaba ekololo ffe twalwana Katonga ne batusasula tujja batukuba enkokola kakati mugambe Namyalo abaleete nga no secretary general tebamuyise Kyambogo I mean kololo ekitegeeza nti wali bafiisizaawo ono yakola kati awo tayinza kuwona bali olyomi tayinza kubanga kasente weekali era walaba Gashumba wegendayo nze naleeta erinnya simanyi lyatova ku main twakusasula ne bakuba naddukira ate ku mpyeru ate bamusanze nayo ne bawugala omunyigiriza babukubya adde nadde eri mukwano gwange oyo so president kati byalaba birala mwabalekera bitono president bwe lwakwata ekkalaamu bw'ati n'akulukuunya ebbaluwa aba ne message emabega waayo yakawandikira Mwende emirundi eki ebiri ogwasooka yamuwandiikira ku barisaakya Bamagoola David Senfuka n'ono Professor Ogwanga ogwazeeko yamuwandiikiddeko ono omusajja gwa Dafutyanka nti musajja mubi nnyo namugamba mumanyi nnyo muveeko omusajja oyo omusajja ki amuyitaani yabadde mu Vision omusajja oyo yali emabega w'okuluka ekintu ekijja Anita Among mu Ntebe nga ne gundi tannaba kujja ono secretary general Nkabanda tannajja yali oyo yali Francis Matovu Jeno Bigula nga tannaba kuvaako n'ono wa Red Paper n'owa Vision oyo omwami nga yakulembera okutwala information ku nsonga ezikwata kwani Anita Among bano bagenda okuvaayo nga Museveni alina fayiro ejjudde yayongerezaako bwongereza mu kalulu nga muwadde akasente n'agenda okulaba ng'akozesezza $5.6 billion n'omumyuka woze yeewuunya nti ekifo ekitaliimu kasente oyinza otya okuziteeka mu ssente ezo okifuniramu nga bw'olaba ebibadde ku LC ng'osanga chairman atambula omuluka 2 naye ng'anoonya mu zooni emu ng'alina ne convoy za motoka 7-8 mubuuza agenda kufunirawo omusaala bafuna mutwalo naffe twabazuula ku sitampu wano kati ekyo nekiba ne tubazirwaniddemu naye watwafunirawo waliwo watu muveeko yakulira akakiiko ka parish development model wa LC2 yalina LC2 court buli busango bwonna obujulidde kuva ku 1-2 muluka gulimu zooni nga 17-15 kujja wuwe waliwo empaabi passport olina okuva ku 1 waliwo ebintu ebireetebwa ku muluka naye nga owomuluka yateeka okukola ki chairperson w'omuluka yateeka okubikwatako nga mu Kampala we muli ne muluka chief akati awo tosobola kugamba nti temuliimu bukulembeze temuliimu sente mulimu LC2 erina kyefuna kali n'abakyala nalaba abantu bannabakyala beegwa mu bulagi eyo n'abakyala bitiibwa temuli nnyo sente ku n'abakyala naye era waliwo batuuka ekiseera nga baagala abo abakulembeze kola mwewere baani abaliwo n'abakyala yabaddewo teekaku wano so ebyo ne bibeera awo so Mwenda okugenda kwe ne CDF bagenze kulaba Kagame e Rwanda
n'avaayo n'ayogera byayogera nga pulezidenti ataddeeko yadde line minister awerekera ku mutabani. Tulowooza Museveni tajjukira byaliwo nga batuggaddewo ensalo. Naye alaba ani aseesa mu kintu kino ye Mwenda yakola kino kono yayingira n'amugamba beerako wookoma. Bw'anaawandiika ey'okusatu beerako wookoma. Ey'okusatu ejja kuba red card. Kino kyabadde ekibuuzo kyabadde kituufu ekya nti baamugambye ayina bambega mu State House. Nti ani ayina? Andrew Mwenda. Ate nga tebamugamba nti alina bambega mu State House n'eri ku muliraano. Era pulezidenti yadde so kiriya statement zimu zitunulanga n'agamba bano nabakkiriza nga bamaze okukkiriyalinga obutuuze bwange n'abasatu abalayidde. Naye biri twabikola nga okukkiriza obutuuze obungi nga tuli mu mbeera enzibu. Kati embeera yateredde londako eki naddala wano ku muliraano bw'oba oli waawali beera wali oba obeere wano. Awo yataddewo olusalosalo. President Museveni bwe yagambye bw'atyo bwe yagambye nti nno ki bw'oba oyagala naddala ensi ezituliraanye wano Kenya, Rwanda, Uganda, Tanzania, oba oli Musamya salawo dde ewa Ruto oba odde ewaffe. Either oli Musamya ow'e Kenya oba oli Musamya ow'e Uganda oba oli Muvandume ow'e Kigali oba oli mu Uganda. Ekyo si byombi. Ffe twagala nnyo ekigali. Era ekyo kye kyammisiza muganga waffe bambi balwana mu Rwanda. Yajjayo obutuuze bweri n'aleka obw'oku muliraano. Obw'e Rwanda yagamba talina butuuze bw'e Rwanda. Gwani akugamba abulina. Bano ababikoze tebavudde. Mutaani wa Gundi Sam Kuteesa teyalidde kintu. Muwala wa Kuteesa. Noono Munagomba. Awo yabadde kiriya nnyo president. Nnyo era Mwenda ali ku second card. Andrew Mwenda. Aye tejja Museveni omutabani tajja mutaasa. Waliwo watuuka nga Mwenda ayina ensobi nga taata Mwenda ayina ensobi zaakola. Gwe tozimanyi nnyingi. Era fayiro we enavaayo ng'ekigendererwa kiki ojja kuwulira ettaka ly'emutungo yatwala mu bukyamu ojja kuwulira ebintu bingi. Andrew Mwenda nga nze ndabye ng'alinga ayiirawo gavumenti eno omubiri bwe ndabanga. Naye gwe tosoma statement za Museveni. Yamugamba ebintu bingi byolaba nga bizza bigwane gwe n'okubira sayidi eri akadingiti. Tereera mu layini oleke ebintu nga bwe bitambula. Salawo gy'okolera. So mutabani ajja kumuvaamu staavi n'akyuka ate teyava mu gundi secretary general we I mean secretary general yali alumbye ng'atandise n'okulumba muko abakobo naye yaddamu era n'alumba omuko. N'amugamba nti gwe oyo mukoddomi wange. Neera yaddamu n'amulumba. Yaddamu talina kyeyeeguya naye ali ku survival. Njagala kusibula Siraaji. Naye nga nkusibula njagala kukubuuza again. Tewanzitaanyiza bulungi. President Museveni abadde yeekwese mu demokrasiya. Ng'era abantu bagamba byonna weebiri naye at least waliwo akalembekereza. Ekibuuzo kyange kiri nti this mass exodus ey'abantu abavuganya President Museveni emulekawa eri international community nga President Museveni. Kuba wano abantu bagamba atufuze bulungi, tutadde mirembe weegiri, era ekisinza ezimu ku butiki z'alina mirembe. Kaakati bwe kiba nti buli amuvuganya oba ababadde bamuvuganya key figures buli omwana ali wano tondeka international community egenda mutunuulira eti. Akati tondeka eri ku bintu ku kintu kimu. Bobi Wine abadde ensonga kati takyali nsonga. What do you mean? Nti musuze nga teyeebase President Museveni. Bobi Wine takyali musuza nga teyeebase. Si mu kaseera kano. Why? Talina threat yonna gy'aliko. Siraaji obeera wa? Talina threat yonna
tali threat yonna eri ababadde threat tugumidde tujja kufana kuswa bazze batandise okukola amnesty kyebo tukkiriza emisango ne bavaayo ne bayogeza batukase kati gwe bw'ova eri oba tokyali threat jjukira okkiriza n'olayira ne bakuteeka mu buwandiike n'okuwa n'ekipalati nti ono yakkiriza kino tojja kubeera n'amaanyi nga gwe obadde nago luli ng'ate eriyo abakyavaayo abasibe kati ate bano abali ku Besigye bebaddemu ng'abagumu nga bagumidde ku Besigye naye nga nabo abatemyemu eriyo paati ya Nandala Mafwabi alwanagana ne Amuriat ani addako ku bwa pulezidenti ani asigala batandika okukola restructuring kati abo amanyi engeri gy'abatemamu nti yabatukako n'okubawa ku ssente mu covid sente zimu ne zituuka ne wa Besigye n'azikolamu ebbanga n'azibeeramu n'azooza namu n'azijjayo oluvannyuma ga ziizino sente zammwe n'azibawa mu installments 2 ezimu ng'azijja wano ensambya ku hoteri kushero gye yazzaayo ku toto kaakati Besigye yatuuka ekiseera ne bamubuuza ekibuuzo ekyettima gw'ova Najjanankumbi kugenda kutematema muki mu FDC gw'ogimazeemu n'amaanyi n'agamba mulina kye mutamanyi nze natuuza olukiiko omusajja omukulu omu muffe ne bamulumiza okuba yabaddeko ewa pulezidenti mu nnaku ntono era namuyingiza ne mu kasenga akamu ne boogera bye batayogera omusajja nakkiriza nakikoze era wendi era n'abamu bwe nagenze nabo abamu tuli nabo mu miitingi eno kati ekyo kitegeeza ki nti buli kibiina kirimu abantu be abaani aba President Museveni buli kibiina alina abamu n'abantu abamufiidinga ng'ate b'amaanyi ozoowulira nti Luwongo simanyi ne Katana ono abadde asomesebwa gundi ono yamusomesa yabanyiiza ne bayingira ekibiina yagaana n'okuva mu magye ebyo bwe bityo kati Museveni ebyo bimunyumira naye tayinza kubata mwene mubikkiriza kati Bobi waatali ne Zedriga ngadduse ow'embaale yakutte ekintu ne steering eri wano wa secretary general na leader of opposition bebavuga ekintu kati awo Museveni atyakaani ku bonna Bobi Wine yagamba akomawo ate agenda kukomawo mu Lobadoba ejja era abawagizi bagamba ffe tumulinze kyonna kyajja kye tugenda okukola nakyo akomawo ddi ajja anti Lobadoba togyogera ajja ekyo ekintu bannayuganda bajja kutuuka ekiseera nga bategedde nti tekirina makulu kyekitalina makulu Lobadoba kubanga sente wano eziva mu iPod oba n'abayingidde nga babakkiriza fule zigenda gendawa kola mirimu gya kibiina ate zino eziva mu bamemba b'ekibiina nazo kuyambako kibiina ate eziva mu diaspora zo zakendeera essuubiri balina mu kusooka eryokubiri bakendeerera ddala kati eryokusatu lyakendeerera ddala era ekigundi kyeyasooka okukola mu US okufuna sente yagamba nga ayingira 3 dola kati ye mu kivulu asobola okubeerawo ebweru oba omutwe gwagumanyi nze y'omu yansingira mu bayimbi abasajja ye fani wange nnyo era mwagala naye wano mpozi bino ebya Nalumansi byayimba ebyo byesaagala naye biro ebirala bino muli butoola kati oli abuuzizza nti muzeeyo oyo mubuuze ng'ogyeko ettima Bobi Wine ne banne bwe baba baanafuwa nga tebakyali threat eri Museveni lwaki abaleeteredde n'okudduka mu ggwanga nga yo yakulembedde ani
ye Bobi Wine andi nga yakulembedde okudduka Zebiriga namuddako ne abaddemu akaniguusa bwe yavaayo mu kkomera ngenda kulangirira ekiddako akawanga ne bakaasa kati bwe baba tebali threat gyali Museveni lwaki abaleetera abateekako embeera ebaddusa eggwanga anti kati akuba biwawaatiro bw'osigale ng'oli mu bbanga bakuba kano akaviivi nakuba akakongovule kati tulwane. Okay. Siraje Lwamagwe mbadde naye mpunzika mbagamba nga gwe bw'obiwulidde oteesa otya obiraba otya. Ekigimu Safatiso kaseera ka kulima atanategeka buli nimiro yo gwamanyi. Waliwo gye bayita omwezi gwe bayita Kasambula, Musigansigo, Gatonnya, Mutungotungo byonna biriraanye kulima. Gw'okoze eki? Ekigimu Safatiso nkubira ku ssimu 0701 558563 tube nga tutambula ffenna olime emmwanyi yo bulungi olime olusuku lwo bulungi ofune amagoba amangi emmwanyi egejje kunyiririra ogirabe ezitowe. Nurudini Ntege. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbadde n'omukulu Siraje Lubwama. Mweraba.